Abagambibwa okubba emmotoka y'omutuuze mu munisipaali y'e Nansana nga bano bakoze katemba atali musasulire kuliko Ziwa Lawrence, Kiza Livingstone, ng'ono ye difensi w'ekyalo kijjudde e Nalusuga mu munisipaali y'e Nansana, Godwin Katerega n'omulala ategerekezeko eri Akaweesa. Kigambibwa nti bano bazinga beenyigira mu bubbi ne banyaga ebintu by'abatuuze era nga yeeseka mmanya kigambibwa nti bamubba emmotoka ya kanta, ebyuma ebikuba amazzi n'ebirala nga n'alabiddeawo nga bamubba beerese bokka. Babba emmotoka y'oyo muyita mutabani wange kubanga mwannyinaze yamuzaala. Babba emmotoka ye okamuwa ne babba pampu okumuwa ne babba enkoko nanga wekojja enkoko nze nzivuddeko ababbi bannemesezza ne bajja ewange ne balinya ekikomero ekyo ne babba basimula emmotoka yange amataala ne baba ku yange ne bagenda wa neighbor wala ne basimula ne bakola ekintu kyekimu n'engulu eyo kati babera batutawa tugezaako kukuuma tukola kiki naye nga era batuyisaawo tutabakwata badduka naye ku luno omusajja yavudde kalamoje n'aga nti tusobola bakwata tukala twakowa abafeere bonna abantu bonna bafeere teri musawo omutuufu n'aleeta ebiwandiiko bimulaga nti tusawo amaanyi era ye namba 2 ku sawo y'ekinnaasi mu Uganda yonna nagamba naye omwa mwagala kukwata abantu tujja bakwata tabani wange n'abyeteekamu simanyi engeri gye bakwatagana naga nja kujja ku kimu muyita abantu bonna babeerewo nga nkola ekintu kino bakakasa amazima nti amazima wegali nakola ebintu byawo nagasaba enkoko nya nasaba enjiwa nya tubikola era wamaze okubikola inatambula nagenda agamba bajja kujja ogambeko nti mu meeting n'ababbi baalimu mu meeting ababbi baalimu nagamba omuntu wennyini we tuli ababbi weebali naye tujja kubakwata oyo yennyini omu ku babbi n'akwata najja yesimu nateka okukwata era bwe bali agenda nagamba twala eri oli bufere obufere bulimu nagamba nti kati byata saa 10 nga twanakubaawo kintu kyonna bulimu nagamba waayo baba batufeze kituufu nezatusa netumukubira esimu nagamba nti mpere bakakkamu sawa yonna ne bunaaba kiro era tageze okutuuka 12 nga batandisa kukola ki ajoomu paka kabageze kabawera naye kandi abantu bali 10 naye bajja ekitwewunyisiza baddemu n'omuntu wa famire taata wa mutabani wange yabasikira naye nga yali mu ddiiru yakubba mmotoka tebakitegedde kati mwami oyo omukadde aliko wa myaka nga 55 omubbi yabba ate abba mutabani we kubanga oyo amuyita taata we omuto yasikira taata we yali mu ddiiru eyo yokubba emmotoka naye wamaze omukwata zeekka nga yereese nayekkeera naye obwedda ze nga ayita linnya sekamanya nadduka nayingira mu nyumba n'omukyala yazirise alabye omwami ekintu kimutuguddeko aba takisuubira mu bulamu ekibaddewo ngaekyewuunyisa nnyo nti omu ku abo abantu abakulu abaliwo wa mu nyumba yabadde yakamala okukola embaga ate nga kitaawe wa mwana muto yetaba mu mukolo ogw'okudduka era abadde yetaba ndowooza nkokwagala okufiiriza omutabani obanga alaba bubi bafunye ayagala okufiiriza so ngaomwana abadde mukozi yafumbanga walagi avudde malinye nakati bugga yabadde asa mpaka yagula emmotoka kitudde ebbanga kikukyanga emmotoka ebbibwa era yali ebbanga emmotoka emaze emyezi 7 nebbibwa mugubadde gwa 7 gwali gwenda ogw'omunaana isuzu longo kyeses namba ki namusijejjukira bulungi kati tusiwadde kubanga tubadde tusuubira batulowoleza mu baana bavubuka bokka naye ate kyatumazeeko egundi okulaba nti omuntu omukulu naye yenyigidde ofaana bwe tuswazizanga okukuma n'okukuma nga yakukuma abeera ebweru nagamba nti ababbi twabagobye ate nga naye yenyigidde mu bubbi naye kiswazizza. Bano abadde batambuza ebigere okubyolekeza eri nannyini emmotoka bwe babuuziddwa ekibabbisa batandise okwogera ebitakwatagana so nga n'abamu batandise kuyimba nnyimba. Sinaba kukwata wasekamanya oba tanka ya mpipa y'amazzi
Simanye babije koko. Tekiriyo tuwakwata kuti. Tekiriyo research nayo kwalena. Ndio musaba baile bakwana ekiko. Abagamba abaweddeyo. Lwaki bagamba nti kuwa muntu wabba emmotoka? Lwaki bagamba kuwa muntu wabba ate kazi kakiriyo musawo muganda. Mamukabere. Mama yakuja mwongere wano. Balabe ngabasoba mwe. Mama mukakane sirimu. Mukakane sinaba kunya baseka manyanga emmotoka olimba. Wajina bera ngabamba ati mumboneleza. Mumboneleza nole wasireyinga. Bawade ofa. Mumboneleza. Ale. Naye emmotoka kuulya balese bakomye kusawa nje kala kibeleza Simako ku byaleeta. Oba muze mugambe babasse. Abagambe mujajja ona atali atya. olaba abantu. Musawo bwanajja n'alaga kale kinoonya kijana. Waliwo omutuuze alumiza defense okumubako ente ye so nga baali bakwatagana bulungi naye n'amwesamba. Ntunda nga bwanguza bwentunda bwanguza bwawunzika nzibyeko ente yange netwawukana naye era ne mukubira essimu n'aŋŋamba wali ozisizza abataka okuva olwo ne mugamba toddanga ewange okuva beekukwatidde mu kikolwa ekyo. Mbamanyi abo naye livingi mwongerako obujulizi nti ddala abadde musajja mukozi ayunga omukwano ku baguzi b'ente n'atunda naye sitaani yamusinza amaanyi ate nabba eyange gwakoleganye naye emyaka 3. Nze Hamudani bamutema wampangalira katadde munnamawulire w'ekatadde ku kyalo. Bamutema wa Hamudani ndi mutuuze w'ekatadde bamutema twayitaddemu obwesigwa ate nga be babumenye. Kubanga livingi mpuli ati abadde defense mpaze ndi kumutala mulala abadde defense w'ekijjudde naye bw'abanga yeetabye mu bumu kiraga nti abaana abaffe tubalese bubi baba babba ne tubamanya ne tubabikkirira naye neebaza omukulu Sekamaanya ekikola kyakoze okwoleka obuddi nti butandikira wansi okutuuka waggulu ebyo byebyange basiba. Kyokka abatuuze bavumidde ekikolwa kino ne bagamba nti obubbi badde bususe mu kitundu nga kino kigenda kubeera kyokulabirako eri abantu abalala. Oyo defense weebwaga yiri eri okiwulira abeera eri wansi ate tebamula na mulondo olw'obuluyake bw'abachairman ku bitundu yalonda abantu ababe nga tewaleba nze nga President Museveni buli olukya wadde nze ndi wanuupu nze nga President Museveni buli ludde olukya balonde bachairman benyigira mu bubbi okubba abantu amataka agenda ali n'afuna saaki ku ttaka ly'omuntu omu najja n'alikolako obufere n'amubba okiwulira kati n'ateekawo akabinja akamubeera emabega leka ba defense abantu be balonda ye nalonda abe banakwatagana nabo mu kufera abantu nze kitange bakamubbako eyo decimal 5 yagenze n'akola saaki galumitition form etasayiningibwa n'amubbako ettaka decimal 5 yamudde miliyoni nga 10 naye ng'agenda ewaka n'atula n'alowooza n'agaalina ettaka lifuna atya. Chairman w'ebwaga akyuse bamutakisa kuwanda Benjamin Fred mubbi zima obubbi obuli ku kyalo kuno butulinaanye n'obwaffe naye bwe baba bakutte ababbi bano batuyambe ng'ate be bali ku bukiiko ekiri ewaffe jita nabutaka makenke era biva ku bukiiko bakyusa abakulembeze be batulaga nga tulonda tumaze okulonda n'akulondera abakulembeze bo n'abakyusa wamala obakyusa
nakuterawo ate abagenda okunyigiriza abantu abatuuze ab'ekyalo. Abo ab'ekyalo banyigiriza bo bakola ki? Bonyigiriza otyo ng'ate be bakulonda. Ekisembayo mbagamba nti jjajjaffe Museveni ayogera ekintu eki atutereereza obukiiko bwaffe obw'ekyalo twerondera abantu abalina amazima. Bano era balaze obwennyamivu eri difensi yandibadde abakuuma kyokka ne yenyigira mu bubbi ne basaba babeerewo obukuumi obw'enjawulo mu kitundu kubanga ebisolo byabwe bisusse okubbibwa. So kakati ne weewuunya ne difensi w'ekyalo watandikira okubeera nga naye ali mbikola eby'obumenyi bw'amateeka ate nga yalina okukwata abamenyi b'amateeka. So abantu ensi ekooye abantu abafaanagana bwe batyo difensi kiba kyakulabirako nga bw'olaba taata ne maama awaka kiba kyakulabirako eri abaana. Kati ate difensi bw'otandika okwenyigira mu bikola ebifaanagana bwe bityo kiraga nti ensi weetuuse abantu baffe ne Katonda bamusemberedde wala. Okitegeera abantu bamu baddeyoko mu masinzizo bababuulire omuntu n'amala omwaka mulamba tagenzeeko mu ssinzizo. So kakati ebintu ebifaanagana bwe bityo abantu baffe nze sebo ndi musajja mulokole naye kyenkubiriza abantu kiri kimu. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Nnaku nti ekiseera kigenda kutuuka gwe akoze ebikolobero bijje mu maaso go abantu balyoke bakugambe nga nina evikyononesa. So kyensembayo nakyo saawa zino bafune n'ebyokukola bave mu bikola ebifaanagana bwe bityo. Erinnya kijjudde naye bw'abanga yeetabye mu bubi kiraga nti abaana abaffe tubalese bubi baba ne tubamanya ne tubabikkirira. Naye neebaza omukulu Ssekamaanya kikola kyakoze okwoleka obubbi nti butandikira wansi okutuuka waggulu. Ebyange basebina ali mutuuze w'ekitundu kino ekyennalusuga tawuni kanso y'e Kasangati naye nga omwami ono aludde nga bbiddwa neiba wange Ssekamaanya twawula bwabuzi mayumba naye nga neiba wange naye nga kyakoleddwa si kirungi. Olwekyo njagala kukubiriza abazadde mwena gye muli buli muntu yenna ng'olina omwana omwana oyo ne bamwogerako oba ne bakuwa lipooti nti mubbi n'ovaayo okudifeninga omwana oba omutemera oba omusimira ntaana. Kyannaku kyaswaziza nnyo ekitundu kyaffe. Nze mabega mu myaka ng'ebiri bakanjokera essomero naye nkakasa nti n'abo baalyokya tugenda kubafuna bwe budde. Essaawa etuuse mwejjeyo nga tetunaba bakubiriza munyikira okukola. Omunayagala ssente ez'amangu temugenda kufunamu ebintu tubituukako nga tubikoleredde. Oyinza otulaba nga tukozeemu naye nga olusi gye tuvudde si wangu. N'olwekyo yenna ng'omanyi wakwata ku mmotoka y'omusajja nze ezange wali kusomera badde nga bazisumulula paka we twasala mu magezi ne balyoka bakakana. Naye twagala kwongera bakubiriza nti gye muli yonna ng'omanyi walinnyako mu lujja muno n'obba wejjeeyo nga bukyali. Eyayokyako ku ssomero lya Mwebaza mu 2 wejjeeyo nga bukyali. Obudde butuuse solution twagifunye. N'olwekyo abakulembeze bannaffe twagala kubakubiriza tukwatire wamu olaba nga tugezaako okutegeka abaana ddani obategekera. Ensonga endala njagala kubakubiriza obutatwalya amateeka mu ngalo era mukoze bulungi nnyo kuba abaana abavuddeeyo singa bafu abali eyo wenna ng'olowooza nti bino bya peregeesi si bwe kiri baba jangu buzoolabe. Ebyokwirinda kwaffe tuwali byakwirinda ndowooza birinze kujja musi kubanga poliisi yali iriwo bagitwala. Difensi icyo namwogerako ekyalina icyo bamukoze kati kyasaanidde kubeera kubanga amanyi ogambya ni nkubiriza abavubuka bannange bonna gye bali bayige okukola kubanga enduulu eno twagiwulira kubadda nga beekubira enduulu nti wano wabbayo emmotoka ne twebuuza baani abayinza okuva ewala ne bajja ne batubbako kuno ebintu batukubiriza tukuuma eri eno nga tebaagala okudda twagenza owulira difensi yekola ki yakulembera ababbi ne twebuuza kiki kyetugenda okukola ne batuwadde basirikale ku kyalo kuno
webakuuma saidi yeri eno gye bava kwebuuza security ekolagana n'ababbi oba abavubuka bannange bonna beeweeyo fenna tuveemu ezo engalo batutegawo mu kasenyi ne batutega emiguwa pikipiki ne bazitwala kusegeera kati fe tukolera eki omusawo yazze olunaku lwejjo saawa n'agamba yenna woba olina ekintu kyewabbako waneeno jangu ondabe mukuntuka sinakola birala byonna tebyewaddeyo zigeze owera saawa munana ogwekiro nga bankubira essimu nti ababbi beereese waneeno kati abamu bali waneeno bakola sayinizi zebakolanga nga bazokubaedda bali wano betoloola bakola batya nako bakulabirako dda bano babbi era omusawo oli mukugu oba weewa banaye mukama katonda eyamuleese w'amaanyi bagitwala mu January omusawo yamaze emyezi 3 nga bagamba nja kujja kakati kwekulabirako kukufe nawe naye baravuuka bannange tuyiga okukola twejjewezi embeera tuyiga okukola kyonna enene ensasage egudde nalusugga banaye mutuyiga okukola ffenna oli nawe bakuwadde kalimu tugende tukakole obubonero 8 mu 8 Muhammed Katenda naye nze okusinziira bwendaba ensasage kyetaaga ne tuba nga abavubuka twagala oba bwe ntunuulira defense oyo defense tushiringa naye ewaffe najja nawe bakubye kadiru ke kattaka najja n'atuwa ku ssente naye tetumanye wawazi naye kati bwe tumulaba ekiseera kino tuba tetumubalamu magezi oba defense kati yaba akulira ekikoosi ekitwala abavubuka okubba era muzeeyi Sekamanya tumwebaza nnyo okubeera nga okumeetedde embeera eno bweti nze mu myaka gyange gino gyendimu mbadde mbibulira buwulizi naye kati mbyerabiddeko bannange abavubuka twekubirize tukole oba kali mu 2022 kakole muzeeyi Sekamanya atuwa emirimu netugenda ne tufuuyira ne tukomawo ne tufuuyira n'atutwala bwati ne tufuna ku ssente ezo n'atugabana wamu naye kyewa lwaki ate abandi badde batukubiriza okukola ate bo batukubiriza okubba ekyo tetukyetaaga ngaffe abavubuka Muhammed Katenda awo yatayambadde essaati oyo omutooli difensi wuuyo difensi wakyalo jangu wetuviiridde mu kifo kino ng'abatuuze bakyagenda mu maaso n'okulinda poliisi eggalira abanyazi bano Bueno, kupichi. Ano nyaki. Kateregwa Edward. Enambe yo pichipichi. Mzee achano nya pichi tumuwe kukubu.
Thank you.